nakola ki bannange nze natunda ente yange gye nali nkoleredde nteeremu Kadaama sente agenda ayiye mukazi wange. Ekimpadde essanyu nti nabadde ku TikTok nenda abagundi nga babadde banziramu nga ku story bageza koleta ku magezi baku advise nga bampa ku advise abanvumya abakoze eki obona abakumi nabalabyenga waliwo abanvumye ne bagamba lwaki gwe tewagenda mu kifo ekyokola sente ate noziwa omuwala agende. Tofunye kubajja nga bayita advise nga ate bo bakwana bukwanyi va ko yodda ku nze mbafunyeko babadde nga 5 koze omutima ebyaddala gwamenyeka abawala kati mbatira ddala. So oli wabaze kumpa magezi mwanyiriza wabaze mu byamukwano simanyi koze omutima gwamenyeka kyensobola okugamba. Oyinza obutansanga mu mukwano guli gwe nalimu mu kusooka eri oluvannyuma okunyimba nyimba kayimba bakayitawo ekuuma era nako kakwatagana ku story eno kozi nali nkayimbidde muwala oyo aba ali ku kyeyo ekyovola mukwano laba omwala tukano muyimbira akayimbo ino omukwano mwana nali mwagala ebyaddala omutima leka ngulokinge mukuyanje y'abawala gwe wange akayimba kekoba nange nsaba buwagizi bwammwe kozi gwe mulimu omulala gwenyina ng'oggyeko guneno gwe munsanzeemu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 679 oba noti 78 29 52 Kale nze Sonko Muhammad musibye mutya banywanyi obulamu bugamba butya. Nyongera okujukiza nti kola airport pickups akomawo wano mu Uganda tukoneko tukushime ku kisaawe Entebbe tukuvuga straight paka wamwe waka ku mulyango. Bei ya kuteesa nenyagala kugamba nti amafuta mu Uganda geeyongezaamu nko nete tujja kulemagana. Jawonga bukyali obooking nkukime ku kisaawe. Betty's Touch and Peter Studio basangibwe buloba ku luguudo luyitamu okudde ensangi bakola makeup omulembe kupangisa gomasi ez'okumikolo okutimba ku mikolo n'okuyigiriza makeup Betty oyo enamba zolabaawo ku bifaananyi ebiriko makeup ojja mufuna. Suplex Jimba sanga baweyogerere kavule ku luguudo luyitamu ludda ebukasa ojja okubanga obafuna. Twakola program yaffe ekintu kyaffe ekyasooka nga tulina omwana mulenzi Sam Kent nga yalina obwetaavu bw'amagezi ng'agala tumuwe ku magezi lwa Kadaama we oba omunywanyi we oba mukwano gwe oba girlfriend we gwe yali agala ennyo n'ate girlfriend we ono yavaawo wano n'abeera nga ate agenda okukola nga Sam Kent amutaddemu akasente bwe yatuuka n'akyuka okukakkana okukitegeera kino nga mukwano gwe yeegasse ne girlfriend we n'amusigula n'akola ki n'amutwala. Kakati tufunye comments nyingi ne tukomawo tujje tumukyekingako tumusanze ku mulimu obera tugenda ne ku ssimu tumusanze ku mulimu tumusanze ku mulimu jayiyiza ne tugamba kajje tunyumyemu uko naye tulabe kyate ekikola ki ekigenda maaso. Nyagala program eno demo kugiraba oyongere otuwe ku magezi tulaba ate oba amagezi ge mwatuwadde Sam Kent ganyiza obate nga gamuyamba kulaba nti atabbulula obulamu bwe abeere nga agenda maaso yeesonyiwe laavu alemere ku mukazi kiri kitya. Nze Sonko Muhammad katugende maaso. So tukomeyo wa Sam Kent balina wano batundawo bucupa biveera scrap bifanaganako ng'ebyo bawenyeza tubasanze ayina ne banna baliwo wano naye tugenda focusinga nnyo ku Sam Kent ono. Twagala tusome ku comments abantu amagezi ge mwatuwadde tubadde nga tukola n'abantu nga tuyamba ku bantu enjala ennuma ndi mulwadde and so on. Ne this time twafuna omuntu nga yeetaagamu wabuwi ku magezi advise oba okitegeera kati so ka tu Sam Kent
osiibye otya da side eno nzire side eno obulamu bugamba butya? Obulamu buli awo nga bwensanze si bubi nnyo si bwe bulungi ennyo. Era nsanyusa obbalaba nali ssuubira nti mugenda kukomawo naye kimpa amaanyi nti we mumaliriza buli kimu kye mwayiseemu nange mumaze ne byonna bye mudisikasinzeko nange kibasikiriza ne mukomawo gye ndi. Tuba tulina okukomawo wali osaba obuyambi ng'oyagala munyambe bannaye abasinga ne beebuuza ne bagamba ono ayagala muyamba tumusondere ono ayagala kukola atya kuba tulina tubadde nga tuyambako naye nali nakitegeerako nti wali weetaaga buyambi bwali bw'amagezi ziti. It's not like that nti nali neetaaga buyambi kozi nze nagenda okuva mu kyalo okujja ku Kampala ng'amanyi omuntu alina okwefaako ate oba akola okitegeera kati ku bintu byonna bye nakunyumiza byoba bye nabanyumiza ebyantuukako nali njagala nnyo kumpa ku magezi gammwe nkoze ntya kozi oba butajja osanga nandikoze ekintu ekibi kuba nali ntuuse awasemba nga nnyinza okukola ekintu ekibi omuwala oyo oba okitegeera. So wali weetaaga nnyo advice tusobola otuulako wano ku bino ngagga taagambe nti tuule kutuula oyengere kwali kati tuule sembera wano enjo wali basobola oyita emabega eri so wali weetaaga okusinga amagezi advice olabe ku byakutuukako. Ya nali nsinga kwetaaga ku magezi nkoze ntya ku kino ekyantuukako kozi nali nkomye ng'omuwala nnyinza omukola ekintu kyonna kyonna ekibi we nali ntuuse. Waliwo omuntu nga guno gwe mulundi gw'ososola program eno tebaalaba azaasooka kiki ddala ekyakutuukako briefly? Ekyantuukako mu bufunzefunze nali mu mbeera mbi ne mukazi wange gwe tweyagala okuva ku ssomero ne twekwatakwata ne ntandika okukola awo ku mirimu nga bwe muti we munsanze kulonda bucupa biki ne mu kampuni gye nkolerera nakati gye nkyakolera ne nfuna obusente ne ngatiriza ne musindika ogenda ku kyeyo okola oyatuuka ku kyeyo nandyamu olukwe nakwatagana ne mukwano gwange ne banefuulira ate ne batandika okweyagala amaanyi ge nali ntaddemu gonna ne ganfiira bwe gatyo nga sirina kyenzigyemu kintu kyonna bwe bityo we byantuukako. Lwaki mu byonna walowooza kuyita nze ombulireko ofune abantu abakuwa amagezi olw'ensonga lwo omuvubuka era gwe nalabako yajjamu engoye n'atambula yakola interview ziti ne kakalamu ku Uganda byogere yafuna obuzibu nate yajjamu ngoye naga nti kyatwala okusa omutima gwe lwaki byonna walowooza ku nze ompite ombuuliremu? Akaseera kabadde kaweze nga nno mbadde nkufollowingako nga nkulaba olina abantu omanyi banaye twakodde tuli mu gete eno bayi ng'olina abantu b'okolako interview abamu osobola okwogera nabo ababadde bamenyesa emitima biki ne bafunamu kali list ku ssuubi oba okitegeera ngenze nga nkufollowinga ku YouTube yo nendaba nga okoze ku bantu bangi interview ekyansikiriza nange okunoonya nambayo nenkukubira kunyumize ku mboozi yange ogiteeka eri abantu basobole okumpa ku magezi kuba gye nsinga okwagala nkoze ntya era ekimpadde essanyu nti nabadde ku TikTok nendaba gundi nga babadde banziramu nga ku story bagezaako leeta ku magezi bakuwa advice nga bampa ku advice abanvumya abakoze eki olwona abakumi nabalabyenga waliwo abanvumye ne bagamba lwaki gwe tewagenda mu kifo ekyokola ssente ate n'oziwa omuwala agende ate nga mu kaseera ako era wenjogera ne kaneno omuvubuka ogenda okukola kiba expensive kati tugende mpolampola nyonnyola mpolampola bana mbale ngenda kikubuuza nti gwe kwata ssente n'oziwa omuwala agenda akole lwaki gwe sigwe yazeeteekamu n'ogenda n'okuba ekyeyo omwana ntakudisappointinga? Nali njagala nnyo okugenda naye nagenda obigobako nga nze omuvubuka nga nze ogendayo kiri expensive nnyo ogenda teekamu nnyo ate twali tetulina nga we walaba buli kimu kyali kyasondeeza akasente kaali katono ng'ate omuwala naye yali akyagala mu mutima agenda akole ng'agezezzaako agenze mu byokutunda emmere biki nga buli kimu kiganye nagamba webayi option esigadde mpaka sente ngende nkola okitegeera so bwe nti wenafuna akasente nenkawo omuwala n'agenda sente oba wali yeetaze ogende bwe lukuba ekyeyo naye wagenda okwekanga nga gwolina okukozesa sente nnyingi ate nga abawala bali kiipumu ku sente zaabwe ntini n'ogamba ko gira omuwala agenda akole ayiye nawe oyiye obulamu bugende mu maaso. Bwe kityo we kyali nze kyali nga noteekamu sente nnyingi nga kutandika nga miliyoni 8 kweyongerayo ate omuwala kyali kikostinga miliyoni 2 just n'abamu tebaziweza these days lwakwampozi nga oyagadde express nga mmwe mwakikola kale kati magezi ki nga ola programu zibadde zitambula kuba twateeka ku TikTok netuteeka ku YouTube newalala abantu magezi ki golaba nti bakubadde ku magezi agakuyambye golaba nti kisobola okutolokosa omutima gwo nodda mu mbeera?
ya abantu abagenze nga bampa ku magezi kozi nze we nali ntuuse waliwo baneno be nali mbuuzaako nga sinnaba kuyita abamu banyiga nnyo ne bagamba muloge omutte simanyi biki kati naye ngenza okwebuza ku bantu bifonze kujja nga bakuwa mutte muloge ku bwe bityo nkugambye nali nkomye nali ngenda kumutta omuwala nga buli omu aŋŋamba mutte oti ataliwo ali eri baŋŋamba waliwo abasobola okukola simanyi ebyamalogo biki omutta okitegeera era ye yali option esigaddewo naye Katonda yannyamba nali nkufollowinga ku YouTube ne ŋŋamba naye kangezeko okwekuba mu bantu ndabe kikozi nze ndi muyimbi waliwo ne bakwano bange abalala bayimbi bannange akakuba ndabagana kagenda okusumba batuyingireko wali mundu babagaga banatukkiriza katugende nga twogera mpola mpola wano bagaga katuweogwememuko wano kati ninnyo wano wekifaananyi kyaffe nekyansiraga kirabika bulungi oba tudde wanene weewati wano engeri tunyumiza enje ekifaananyi tulabika tambula ng'otunula wansi gy'otambula toyagala kugwa tulaba nengereko oti kati ninnyo tulabika somehow kivaayo okay mbadde nkyakugamba nti nalinayo mikwano gyange abayimbi bannange kati nga buno obulamu bwenyimu babumanyi naye nga kineno kye nakoze bangi abavuddeyo ne banvumirira ne bansekerera ekyokuvaayo nojja n'otunyumiza emboozi ne bagamba abanga bagamba ki nkati bagambye byotandise okuddamu bya kidongo wadde wali mu bulamu bwe butyo naye tolina akola bintu bwe bityo bayimbi ebyokujja otunyumiza emboozi obulamu bwo bwoyitamu butuufu bino bye nazze ne mbanyumiza nkoze ntya mumpe ku magezi oba okitegeera ne bavaayo ne bagambye byewakoze bya kisiru simanyi biki oli muyimbi tolina kwemulisa bwotyo natte ngajjukira abayimbi abasinga be mulaba mubalaba ku mativi ku social medias naye obwo obulamu jasi baba babufekinga obulamu buba buzibu eno bwe babaamu obulamu bwe tubaamu buzibu abantu balaba ku maledio ku mativi ne bayina ebibanyiga naye tebaagala byogera obulamu banyigira ddala kyova olaba kati era abasinga bali nganze bwondaba nti naye baba bati ogenda okola ki okubiteeka eri abantu kati nze osanga nkuli nali sikuyise ne tukiyitamu osanga nkuli namaliza nga nkoze ekintu ekyomutawana eryani eri oyo omuwala oba okitegeera kati ekyaviiddeko mikwano gyange ogamba nti kyoba ki simanyi bye wakoze byebiki naye nze ndaba nga step gye nateekinze yentuufu omuntu okola mu bulamu okwebuuzaako bw'obagenze ng'osomasoma komenti z'abantu ku YouTube okwaffe ku TikTok kwe twatadde mulimu abantu abakwadivayinze ng'olaba kikuyambyeko kitoolosa omutima because wangamba oyetaaga buyambi bw'amagezi okusinga like wasoma essomero lange bimu bikuyambako ya abasinga bambi neyanziza mwebale era nkyetaaga amagezi gammwe bambi abamu babadde baŋŋamba omuwala mwesonyiwe ogenda kukola okyali mwana muto which is true nkyali mwana muto era onsanze ndina mu kukola kwange sikowangako okukola kozi nze nava mu kyalo nga mmanyi omuntu alina okulya ku kukola kwe ku ntuuyoze oba okitegeera so tewajja nga weetaaga amagezi getugulire emmere simanyi munkolereyo ka bizinesi tukusondere ekyo si wali weetaaga si kye nali neetaaga ennyo okulembeza nti njagala kunnyamba kino bwekiti pozi ng'oli avuddeyo ng'ayagala nga ye kwamba bwambi naye nze si kyenjagala njagala just magezi gammwe nkoze ntya biki okitegeera bwe bityo bye nali nsinga okwagala naye ekimpadde essanyu ndabye comments zammwe ku TikTok nange kwendi amannya genkozesa ku TikTok Sam Kent ku TikTok inako akawunti so omuntu asobola okujja naku inbox nga ku TikTok neera ne mwongera okwogerezeganya ya netwongera okwogerezaganya ne ku YouTube nkozesa Sam Kent kwendi ne ku WhatsApp kwendi simanyi oba nsobola okuwa namba nkusobola osoma namba kikirizibwa simanyi ku lulwo sanyo bantu kugira kuba connecting direct nekyo kyali kyangu kya magezi sinti kyaki ndoza abantu tubawa namba y'essimu basobola okuba nga ate bongera okuwa ku magezi kasate naye no begendeza laba mwa bajanga bafere jangu twaleke wa mama fina nengali mama fina omufere natuleke wa pastor gundi nenga bafere ino begendereza bobanga ogenda bawe namba ye ya WhatsApp enamba ye eri etya era nja kubegendereza kyovola banakuyitanga sinnaba akola bali bye baŋŋamba okumulogo oba kitegeera nenge namba yange ya WhatsApp kwe musobola okunsanga eri 07 08 16 53 39 eri 07 08 16 53 39. Ekyo kya advise na wankubadde ebiseera ebisinga obungi olwo Bakadaama n'abantu abalala abali eyo ayinza olaba nagamba mulenzi nunga ino omutima ogw'amaanyi olaba ayagala nnyo oli bw'ata tenze nalina owange nandi disappointinga tofunye kubajja nga bayita advise nga ate bo bakwana bukwanyi va kwoyo dda ku nze mbafunyeko babadde nga 5
naye nga we wansanga kati nze simanyi ng'oli asobola okujja n'aŋŋamba nti njagala biki koze omutima ebyaddala gwamenyeka abawala kati mbatiira ddala mbatya kati simanyi era bazze ne mbagambirawo ekituufu ne mbagamba kyokoze kituufu naye nze byokudda mu mukwano nga mpulira amaanyi ebyo sikyabyagala bamenya omutima nga ndaba biwanvu ate ayinza okunyiza mu sitole y'emu eyo oba okitegeera so oli wabazze kumpa magezi mmwanyiriza wabazze mu bya mukwano simanyi koze omutima gwamenyeka kyensobola okugamba oyinza obutansangamu mukwano guli gwe nalimu mu kusooka eri oluvannyuma ate waliwo omuntu ayinza obeera n'agamba waliwo omulimu tuli bweru wa ggwanga tukuba kyeyo lwaki Samukendi semuyita ne muteekamu ssente ajje Dubai akuba ekyeyo ate waliwo ataaga amagezi bwe gatyo kyekirala wali agadde kuyamba otya mu kirala buki nakyo kisobola okukola wakuba kati nga waneno wonsanze okundaba wandabira ku TikTok nga akayimba kange katambula akaweekuume kati nakyo kisobola okundeteramu ku buzibu singa jjukira mbadde ntandise okusitula ekitone kyange nga ndaba kiyinza okunyamba nyimba akayimba bakayita weekuume era nako kakwatagana ku sitole eno kozi nali nkayimbidde muwala oyo aba ali ku kyeyo mukwano laba omwana tukano muyimbira akayimbo ino omukwano mwana nali mwagala ebyaddala akayimba nenkamuyimbira nga we nakugamba nakayimba dda wakuba naye sina sente zikajjayo mu studio biki byebyasibasibamu kyova olaba nti nakatadde kati era abasinga Bakadaama babadde bakakola nnyo challenge era ogenda ku gundi yange ku account yange ya TikTok notekamu Samukendi ojja kalaba kozi kapininge kapya kembadde Samukendi like Sam SAM then Kent KENT Samukendi bwe akayimba bakaita weekuume WEKW oba UM weekuume twakozesa WM tetwakozesa W okay so Samukendi weekuume wogenda ku TikTok solo mufuna then ne ku YouTube ogina ne ku YouTube kyekimu Samukendi era akayimba weekuume WhatsApp wagambye eri meka 07 WhatsApp yange eri 07 08 16 53 39 ngenda kulaba nange kyensobola okukolerawo Samukendi ku bintu bya music kuba nange mbinako ku idea tulabe nti obulamu busolotolokana kwagala nnyo bwewagamba nti nze nkola so toliawo nti weetaaga muntu akuwa essente simanyi munsondera ebyokulya bamanja renti wabula n'ojja mu mbeera nti oyagala abantu bakomagezi omutima gutolokoke bana abantu baffe abatulaba tufunye nnyo abantu bangi nga baagala obbawa ku magezi abamu nga bayina entalo eza family abamu nga biki netasobola kukola programs zimu naye nali yancontacting okumala akabanga paka we ngambye kanzije kuba nze nawulira akayimba nga ndi omu ku bafollowers be but then after nangamba nemboozi nakulabyewo otambuza Bakadaama ate bayinyumya emboozi naye njangu kunyumiza emboozi eyange so tukozeko emboozi ez'enjawulo ate boyfriend yange yanziba namuleeza sente nakola bwati waliwo gwempa sente zoweerera abaana tabaweerera abaana bange baatulugunya sonko nyambo gendo balabe ne this time twafuna omuntu nga te ye Kadaama ye yamuvaamu era bangi mwasindisa obaka mugamba Bakadaama munange bakyuka simanyi Bakadaama bakola bwe bati so omuvuko ono nga yeetaaga bwetaazi advice magezi toyenga obulamu bwe bugenda mu maaso good enough nebaza abalabi baffe nti tulina kye tukozeewo ku magezi ge musindisa agasomye waona abantu abayise wano nga bayina obubaka bwe twagala obeera nga tubasomeramu nko naye tusobola omusupportinga mu career ya music ogenda ku account ye ya TikTok no using sound nange osobola okujja ku WhatsApp yange nonkoonako ntulaba nti ate tutaasa omuntu mubeera efaanaganako nga eyo bwetyo soko kwatemu ndaba oba tusobola okufuna wano ku comments tufunye abantu kumpi abakonukiriza 10 abatuwadde ku magezi naye katulaba tusobola okulaba yukono waliwo Nanadi Gomatha yagaba Bambi kasebo you cried but don't worry God will repay you bantu banyo balesa advice zaabwe Bambi kataata I can't hold my tears olwamita namatende Josephine Mutesi Mwasiti yayise nagamba nti Calvin Kayanja yingira mu nsonga z'omuvubuka ono tumuyambe kagenda akoba ekyeyo Rahma Sewanyana bannange mu butuufu si byangu naye God will pay you back wano nikusoma comments ezagize ku mukutu gwaffe gwa YouTube that is good talent management waliwo wano bamwita Kansime Olivia yagambye Kadaama nkuyise emirundi emeka tokaabya munno bw'oba tomwagala muddize ssente ze okiwulidde Kadaama Mary Nabukalu n'agamba naffe mukaabya nammwe
kamukabeko ono mmere n'akabo kaluyaze n'asanyuka nnyo nteka ne buyimoji obuseka n'agamba mutukaabya nnyo abalezi nammwe kabakabyeko. Viola Namuganza n'agamba Ugandans be serious, someone to sell his cow and the other things to give you and you go abroad, it's not easy. Pretty Nankwanga yataddeko n'asekanyo yakusekeredde nnyo nti beebale kubba namwe mubabba. Katrina najja n'agamba nti emikwano gy'ensi mizibu, imagine the friend of yours who betrayed you. Friend we yakubbako omukazi. Alena Namu n'agamba tumusabire bubi akole obubi gwe mukole obulungi. Elizabeth n'agamba naye Bakadaama comments nyingi nnyo nyezo yasobola bera nga nzisoma kuzimalayo. Wano waliwo user n'agamba nti Bambi sorry, n'abawo Patrick Lee yaze n'agamba sorry bro but that is world. Bangi comment zazze nga nyingi nnyo. Waliwo n'abasindise audio lwakuba tuli wano enkuba etonyerera. Nemanya nga nzibaze nyine audio z'abantu abamu abaze ku WhatsApp yange ne babira ate nga banteerako audios. Bambi nga basaasira bazze nga basaasira Sam Kenti ono. Sam Kenti mulonda bucupa wanene. Ya tulonda bucupa obuveera. Obucupa wano okuweza kilo y'obucupa kilo bagigulayo sente mmeka? Kilo y'obucupa ya 5. Nusu 5. Akacupa nkaba light. Okuweza tugeze bweba ya 5 noweza obucupa nga bwa mutwalo wano. Oyinza kutambula ebyalo nga bimeka okwetoloola wano okuweza obucupa bw'omutwalo kale nga gumu kitundu. Kisinziira ebyalo ebimu sinti wabibeerako nnyo obucupa tugenda ku mikolo kati gwe n'ogenda nga gunatera okuggwa n'obuguumiika bubeerako n'obulonda. Obulala enkuba weeba etonye nga obuswamira ku mwala n'obutegera ku mwala. Gwomba sawa y'omukolo bwetuuka nti waliwo mukolo tebaakuyise togendayo ku budde bwa mukolo bazanga omukolo gunaatera okuggwa olumbe baveewo nga maze onywa olonda obucupa obwo. Waliyo emikolo egimu kati nga nze bondaba nga sifiitingayo oba okitegeera nga mikolo ki mbaga birthday gwena genda ki kwalula balongo nedda si kwalula balongo naye waliyo emikolo nga muna balina waliwo be bayise nga bayise bantu bayise babalo oba okitegeera naye najjo tuba tugyetaaga kati wabeerawo zino ez'olukale kati tugenda we baba bamaliza obucupa obwo bwe tulonda ne tubuleeta. Then obulala tugenda tutambulira ddala osobola ogenda ku kyalo nga 3 lunaku lumu ng'otambula oli mu kuyiga bucupa. Nova ku kyalo kino n'ogenda kukyerera paka oweza obucupa. Paka oweza obucupa. Then n'okoma olunaku nno osobola woba otaddemu amaanyi n'okwagala kw'omulimu ogwo. Osobola olondera ddala obucupa obw'emitwalo ng'ebiri. Omulimu guno kati gw'ogwagala nnyo guno? Nze ngwagala kuba gumbeereddewo waneno ku kibuga singa si mulimu guno gwenkola. Ogw'okulonda obucupa? Osanga nandibadde nga naddayo dda mu kyalo naye gunyongeddeko kyamaanyi nnyo gwe gumbeereddewo mu mbeera eno okutuuka kati ebbanga lino lyemaze mu kibuga nga nkyali wano nsabiriza muntu nti mpa 10 ndye nkeera ku makya ne ngenda ne nonda obucupa bwange bwentyo ne mbutwala ne mbutunda ne nfuna ekinambeesaawo. Ate eri wala gye watugamba gy'okolera com factory wagamba bagiyita batya? Bagiyita crane paper bags. Eyo nkolerayo wemba ku misana nkolerayo emisana deni ekiro mba nina kukomawo kuweba kasobola genda mu bya bucupa. Wemba nkola kiro deni nkolayo ekyo wemba mbadde nina okubeera waka emisana ne ngenda mu bucupa bwange ne mbulonda ne nsobola okweyimirizaawo ng'omuntu. Bannaye buli omu alina engeri gy'ayiyamu. Oyinza olaba omuntu ng'alonda obucupa awo naye nga bumulabirira ne bulabirira abaana ne bulabirira everything. Kati so obucupa buno Kadaama waffe ali eyo buno obucupa sente gye zaava simanyi kuba singa obadde olaba programu zino wali badde wakwatibwa dda ku kisa non-contacting n'ongamba bannanga akaabye nnyo at least kamuddizeyo ka sente n'ebyalavu byo tebikyasoboka. So buno obucupa mwe mwava sente mu bulumi obungi oba okitegeera. Bakadaama mwenna abali eyo mwebale kukola bannange ne be babbye sorry kuba banyi mwantuukiridde ne mugamba kyekyo waliwo yaze n'agamba simanyi 10/10 3 ku 3 tugudde draw mutubba nammwe bababbye oba okitegeera ne obulamu bwe butyo butukola ki bwe butyo we buli. Toyina kubeera noloza n'ogamba singa tisinfuna business endala nimba mu bucupa oba gwogamba obucupa buno bufuna kambeere mu bucupa obwo paka kufa. Sobola gamba nti kambeere mu bucupa paka kufa. Esuubi eddala olina wa? Suubi yange eddala nganze kati nga we nakugamba sinze yasoma nnyo ekiri awo nti njagamba nti njagala kukola waneeno.
oli waaba ng'alina omulimu gw'asobola okumpa nsobola okgenda nenkola naye nga guli watha okusinga ku bucupa bwange bwe mbadde nkola kozi obucupa bwange bwammeka olunaku nga okikubye nsobola gambye osobola okulondera ddala obucupa obw'emitwalo 2 ekitegeeza ewiki osobola okubeeramu n'emitwalo gyo nga 8 kati oli waaba asobola okunzijja mu bucupa bwange n'antwala ku mulimu nga guli wasa osinga ku bucupa bwange bwe mbaddemu nsobola okgenda nenkola so si kugenda ku mulimu ng'ate olunaku agenda kumpa nusu 15 ng'ate no mbadde nfunayo omutwalo mu bucupa bwange mba nzira mabega abo ekitegeera so senyumiriza nnyo nti nja kukolera ddala mu bucupa paka nga wonsanze era namala nensalawo neŋŋamba nti kanyingire okuyimba kozi mbadde nako ntuuseeko wentuuse mu kuyimba kwange nga nina wentuuse level wentuuse mu kuyimba kwange nga wenkola eno mu bucupa sente nzijjawo neziteekako mu kuyimba gyensula biki okulya era gano amagezi nga wane mikwano gyange abayimbi abalala ngaabo abansekeredde abatayagala kukola batandike okola tonyooma mulimo gwonna gwekola bino ebyokujja mu masaapu ebiki bibeerawo ng'omaze okola oba ekitegeera kisingako onagenda nobba biki ne bakukwata toyagala kukola kyensobola obagamba okay ogabe bayimbi banno bakukyomedde nga bakutabukira nga bakusekerera bagamba weerabisizza twakulabye ng'okaaba nti so on era ebyo nali mbisuubira naye sina kye neerabisiza kozi babadde bandaba nga nkola bandibadde bajja gye nkolera ne baŋŋamba lwaki okola bino kitegeera kati nze okuvaayo n'enkikuba eri mu bantu bampe ku magezi kozi nali ngenda kukomekeza nkoze ekintu ekibi omuwala oli ekyanviirako nfune ku ki ku advice y'abantu bo bagamba ki era kati omutima gwange mpulira gulinako we gwatuuse okusinzira we wansanga si kyali oli oba ekitegeera okusinzira ku comments ze nagenze nga mpitamu omutima tokyali oli kyagenze kikyukamu ate bano abaakuvumye bano webabukaaba nnyo biki lwaki gwagenda n'okola mutusindika eno simaye biki mulya ssente zaffe ate abo bo omutima tebaaguziza amabega bo at first nabadde mpweddemu amaanyi naye nagenze okulaba nga ku bantu 10 abataddeyo comment ng'osangako 15 abavumye nga bano abasinga bakuzaamu maanyi bagamba sigala ng'okola abeera mugumu okyali mwana muto ogenda funa katonda agenda kusasula kati bano abamu abavumye gwe ng'omuntu alimu agezi otuuka n'ogamba nono wakyavumye oba okitegeera maybe oba be bamu kubabba abantu oba okitegeera nenkiraba nenkireka neŋŋenda ne bano abakoze ki abagambye kola bwoti kozi nali njagala amagezi era tosuubira amagezi kubeera nga gali positive ojja kusangamu bana abakuvuma abagamba kiki ebyo byonna nali mbisuubira naye neyanzizzaanyo era nkyetaagira ddala amagezi gammwe nkwatira muukaawo kuba njagala nnyo engeri gye twali nti programu eno yali yakuwa muntu magezi so si musondera ssente nawankubadde ssente zigaanika nange nzaagala obalyo nga sobola okumpayo ku ssente mpa ku ssente endyeko ne ssente okusinga yali nnyo manya programu yali nnyo eyokuwa ku muntu amagezi kuba ye agamba akola taagala byakusabiriza naye ate bw'omuwa takola kitagaana naye ate asaba nnyo mba musobola mumuyambe mu bya music asobola olaba akayimba ke n'akongerayo n'akola challenge ku TikTok onoonya Sam Kent ojja bbanga okola ki ng'omufuna bulungi nnyo nnyini ddala tulina wano abantu ab'enjawulo abagenze mu maaso n'okuba nga batuwa ku magezi oba advice na audio z'abantu wano katuzizannyemuko tuwulire nga bwe babadde bagamba wano katulabe eno Banange blaza wange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wasuze otya mukwano kansuubira oli bulungi munange nafunamu okutaataaganyizibwa lwakubanga eri ku mulamwa kweri katulabe eno wano mwagala kunkubya migo wa Sam Bambi Sam bubuulire kati olawa Sam is there crying Bambi Sam is my friend sure audio sibanga nzanye bubi katulire bino sikogera bubi batisa sebo bagundi bani babeno audio ziruwa nyambaako waneeno waliwo audio z'abantu abagenze batuwa ku magezi okay waliwo abantu abagenze batuwa katutandike noono sorry mbadde nzanye audio zikuva walala manyi simu yange yafunamuko obuzibu kati nagenze nziforwarding katulabe ono Abamedi oyo omulenzi nze banaye mboyo omulenzi sikuviirako wakiri nkusiibira bonnema okuloga wakiri nkusiibira sebaali eyo agaggawaza mu mukwano gwe bannaye bonnema okuloga nkusiibira oyo Bakadaama anyuma n'ava ku kizimbe n'agwa wakiri ne bamuddiza mu bokisi abawala ennaku zino banaffe twefudde ki waliwo we bamuyita Joyce
yaweereza audio nga munyiivu nnyo n'agamba munnakuteekamu nti akasente n'ogenda at least bakuddize mu box bangi buli omu yawadde endowooza ey'enjawulo katulire wano nze kanjogerenga nze naye ngenda kuwa audio omuntu oba tomwinaamu interest nga tomwagala tomumalira biseera kati wuyo omuvubuka muto imagine akutaddemu ssente amanyi buli bukimu ate gwe omudisappointinze kiba kitegeeza kikati yayambala ku ngatto z'oyo omuvubuka ku myaka gy'ayina okubanga yasobola okunoonya ssente naaweza simanyi nti yagitundaka mu kitundu simanyi n'abeera n'akuŋŋanya emitwalo 8 mu bucupa imagine ne gwe batabeeramu nakulumirirwa ate n'ogenda n'omusiguze anti bagamba bw'olibba naawe nga bakubba okitegeera kati naye amanye nti yamusigula naye bajja mumusigulako. waliwo omukyalo oyo yeyita Pretty wa Bobby's yatwalidde ku advice n'agamba oyo eyabba eyakubbako omukazi naye bajja omuwala naye bajja mubba oba kitegeero oba omuwala jaweereza ssente omulenzi azirye buli so weebito bangi abatwadde advice wane eno bantu bangi wano abagenze nga batuweereza obubaka obukwatagana ku nsonga eno katulireko wano. Eddoboozi lino nga liri wansi nnyo. Banange simanyi nakyagula n'abawala bennyini. Kale bantu bangi audios nyingi wano lwakwe tuli akakuba katonyerera naye mwenna mwebala batuwadde ku magezi omukulu atugamba agenda twolokoka mu mutima era katusabe Katonda buli mpija banga kiterera bulungi nnyo ddala ankoze n'enjo marina n'okukamera kachiko tugambayo akalala kuba enkuba yeetonnya baba enkuba etonnya tuyingiridde mu program maybe naye nkuli wabaddewo gundi akakisa nandibadde oba mbanjula eri akayimba kange abasobola okugenda ne bansupportinga kokozi kati kyekyokubiri kyenyina ng'oggyeko waneno mu bucupa wendi abasobola okugenda bajje ku akawunti yange nkozesa samukenti eya TikTok oli asobola okujja na using sound nampa challenge n'agenda ku YouTube na subscribing era amanya gali mu samukenti ku YouTube akayimba akapyera keeko weekuume Bakadaama enkuba eri mutonya nandibadde nkabayimbiramu simanyi kati abasaundi affe n'avaayo bulungi nnyo akayimba kano story yako nakawulirako kagenda katya kayimba kagenda bwe kati owe wange yasibula mulumi n'agenda noonya 10 munnange tuwona obunaku Bambi tukyusa obulamu baby mukwano wekuume munnange tulokole simbi mukwano wekuume ezaali entono zifukemu ennyingi mukwano wekuume ebulamu ku kyeyo bukaluba munnange mukwano wekuume naye nkusabira okomewo ng'ozifunye kanindero olivayo ku kyeyo nkulowoozaako erosula wano mwoyo ntabuka n'ennyomba nga misinga emmere yo gwe gy'ofumba awe njagala okubako kyegamba nakasimu olumu kasaba neighbor baby nze nkulinze ku mulyango nkwagala kufa ddiya mulongo ekirowoozo ekindi mu bwongo okomawo tuzale balongo omutima leka ngulookinge mukuyanja y'abawala gwe wange akayimba kekoba nange nsaba buwagizi bwammwe kozi gwe mulimu omulala gwenyina ng'oggyeko guneno gwe munsanzeemu gwe gwatandise ovaamuko ssente manyize bwe mpulira mulimu bamanyi mwavaamu akasente temunnaba kuva ssente ziri awo naye buli kimu otandikira ku 0 oba osuubira okifunamu gye bujja eyo temunnaba va ssente ze zino kozi era n'abasinga tebammanyi oba okitegeera ndi ghetto youth weno mu kyalo tebammanyi nga nawe woyimanyi kiba kizibu opushinga naddala tolina ssente naye kyemmanyi nzikiriza Mukama Katonda nti lujja kuba olwo nange bammanye ate kasita oba n'okukkiriza nyina okukkiriza kw'amaanyi kyova olaba nasigala nga nkola asente kenfuna wano kenteka mu ndongo yange gyembeera gyensula okulya biki tusaba bannayuganda kuba engeri akayimba gye kali mu Luganda saba bannayuganda abali wano ewaka n'abali ebweru w'eggwanga bakuwagire ya bannayuganda abali wano ewaka era kyemmanya abasinga abali wanene ewaka era namwe mulina abantu bammwe abagenda okukola n'abali ku kyeyo nga muine n'abantu bammwe bemumisinga so akayimba keeko amanya gange bampita samukenti buli wonna ndi ku TikTok samukenti YouTube samukenti akayimba weekuume ya nsaba mumpagire Bambi nange nkyuse ku bulamu nve mu bulamu bwendi maybe muyinza okumpagira
nenkyusa obulamu ne bukyukira ddala Bambi. Neyanziza buli omu abadde aze nga followinga mpadde ku magezi buli kimu. Mbasaba Bambi musigale nange ngera mumpa ku magezi munfollowinge ku gundi yange ku account yange ya TikTok, YouTube, musubscribinge okusigala tuli connected because mwanda zo obwagazi era kati mpulira nga nafunye family endala, mpulira nga yafunye family endala. Ebyaddala nyina okwebaza nnyo mukulu Sonko webale Bambi because omuntu omulala alabanga ko sina sente ze nakuwadde okujja okunkola ka interview giteeka mu bantu wakikoze na mutima gwagaliza maybe oli muzadde ngo oba embeera naawe ogiraba. Neyanziza nnyo buli kimu kye wakoze na buli omu yalabye story eno n'abako ne kye yakomentinze Bambi yavumye yakoze eki gwe kyomanya ne yavumye alina we yantadde. Ne yavumye alina we yantadde kale neyanziza buli kimu kye mukoze gyendi. So mbasaba buwagizi bwammwe mumpagire maybe nyinza okukyuka mu mbeera nenva ne onaakyuka gwe tobeerabire manya abantu bagamanya tubawagirayo mala biki gw'onaakyuka tobeerabire abo abawagizi abo. Sisuubira kwerabira abawagizi bange kozi osanga bwe bayinza n'okunnazaako ekigundi kya omukazi wange oba ekitegeera. Mu bawagizi muyinza ovaamu omulala kyogeza kutegeeza. Tomanya kozi era ndi muntu newe nagamba nti nkyayera aveera lunaku lujja atuuka era nziremu mulaavu kozi bagitondawo ffe kugigwamu oba ekitegeera. Naye lwakuba ekitundu kyokyosaayo ng'ogigwamu wewaba obuzibu ogwa mulaavu gamba oba nsoose ekitundu kinga ngwa mulaavu eno kugulu maaso kutu kale ekitundu kyosoosayo ng'ogwa mulaavu kyekimatalinga whether ogwayo bakumenye omutima ogwayo gweremu oba tokyagigwamu giggweramu kati gwe kyolina okumanya kati wano we natuuka ngenda kuddamu njagale naye sigenda kwagala nga wali ebyekidongo kozi nali njagala kirabika bagambye comment ne bagamba wali musiru ng'oyagala otyo omuwala bwotyo biki kyekakugambye nti n'ababadde bakomenting obi balina we bantadde neŋŋamba kitegeeza bano bagundi olina magezi malala kanjagala empola olina okwerekeramu tolina kwemalayo naye oli we mba nfunye omwana w'abandi ate nga yazze ng'ali kunjagala ebyaddala sisuubira waki ate mba mwagala ebyekisiru. Oli wa tribe ki? Ndi Musoga. Oli Musoga. Saba abantu okuwagira mu Lusoga ng'okoba bukoba abantu bagambe mu Lusoga awo akayimbo okabakobere. Abasoga bananga abeidinda abebugiri gyenva buwunga wansi eyo mayugewa bitundu byonna abebusoga abali kumpulira bana mu Nambe mu supporting akemba kange kabitewo nkyuse kubulamu ndi eno mu kibuga ati nti oba nabalumuka kunabava ku bichi oba nabeerabira nene idaze nakola embera we nabekyuse omugati gwe mbanfunye ngulete mu kyalo tugulye fena so nsaba buwagizi bwemwe mu Nambe singa tuba tubiseewo nsuubiza obutabeera biranja kutambula nimwe na buli kinoomu anaaba anambyeku kozi sobola kuba yamba mwena we mbambiseewo naye munsigala ku mutima mba musigaire ku mutima mba ndi nti ono yanamba kwera we mba n'ekitono kyensobola zena nga vire omuntu ayenda obuyambi mba nsobola okimuwa kozi n'ogwa mutima omulungi Katonda gwe yampa ndi muntu ayamba era abantu abandi mu kuyamba kwange bande senti ndi musiru kozi bangi benambye nga abandire mu olukwaira nze sigala nkola ki kozi ndi Katonda nakola ki Katonda nasasula era nsaba buwagizi bwemwe abasoga mwena mbaniriza gyendi zena ndirwedde okuba omukwano gwange nga abawagizi bange akemba naako mukawulire bakeeta weekuume nti munange weekuume yona gyoli tutyame eyo okole sente diwere osobola okwira nga diweze tusobola okyusa obulamu nalina embeera mukazi wange yatabita ku birowoozo yabirekaawo ati aye nsobola okufuna ebirowoozo ebirungi okuva mu bawagizi bange twakyusa obulamu Bambi neyanziza. Kale banaye abasoga mwena mumuwagire awanike fulaga ya busoga temutubuuzizaako mweze nemutubongako just kati nnyo tulina wana abakulu wana abali wano arawundi waneeno abakuŋŋaanya ebintu bino olina kotugamba yakalala by the way kino kijja eri mu basoga banange mbeire neerabire ndi musanufu eri busoga olwokufuna maama twafunye maama kati tukaali awo nti oba bakweta kujulwa temukyajulwa tetukyajulwa twafunye maama mwetu Bambi tujamulaga omukwano ekirungi musoga muneife nali natandika owulira ebigambo omusimanyi munyankole biki bamaliza okunonekeza nga musoga so obwakya bazinga bwange buwangaale mbenda ino Bambi ate waba munyankole temwagala banyankole kufumbirwako wamu waba waliwo omusango gwonna
Tewaba musango gwonna naye kirabika biri bya nnono kozi nze nange maama nzaala mu Nyankole naye taata Musoga. Okay, kale bana ayina kyateeso bakyawabula comment section yaffe weeri awo ojja n'oba nga toyogerako naffe twebaza mwenna tuyambe ku Sam Kent this time round n'ekintu kyendowooza muli mutima singa tufune project eyaffe kati nga bwolaba ono because tugenda kwongera okukwatagana naye osanga tuyinza okumuyamba naggula akazanyo tuyambeko ku bantu bangi naye kadde kyono ndaba kyangu nnyo just get your phone you record something you post it okitegeera that is a challenge ku commentinga kumufollowinga kwongera muwa advice enamba apozi wagambe eti esimu enamba ya WhatsApp kosobola okunsanga eri 07 08 16 53 39. kale osobola omunoonya ku nnamba eyo noyogerako ne Sam Kent noyongera okumuwa ku magezi ne tulaba ate obulamu gye butulaza nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups I myself nsobola okukima ku kisaawe Entebbe ne tiimu yange ntukuvuga paka wammwe waka ku mulyango bookinga ng'obudde bukyali tujja tukukime tutambule naawe paka wammwe waka ku mulyango mu mbeera y'emu nyongera obajjukiza aba suplex gym abasangire bweyogerere ng'oyagala ogenda mu gym okole omubiri otoninga omubiri osale weight osale olubuto okole bina nyash suplex gym basangibwa bweyogerere nga musanyuse mu mbeera y'emu twongera obajjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa ebulobaawo ku nsonga y'okunyirira kola makeup omulembe kustayiringa mbiiri kupangisa gomakiza ku mukolo Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa ebulobaawo luguudo luyita mu Ludde Nsangi ne bwe oyagala kuyiga kisoboka enamba weeziri awo ku squeeze back ebifaananyi ebyolaba ebya makeup ne saloon awo enamba ya Betty ne nange bwontuukira nsobola mukutuusaako bwontuukira nkutuusa wa Sam Kent bwontuukirira tuusa ku Suplex Gym koze ne Menjo Marina wano ku kamera tujja batwongera common program zaffe zinaddako tuddemu twogereko ne Sam Kent tulabe nga ebinaaba biri mu kitundu kyaffe ekyokusatu kino kibala ekitundu kyaffe ekyokubiri naye ffe tugenda lemerako nnyo tulabe nga Sam Kent tuyinza omuteekako ettaffaali abeere nga yeeyongera mu maaso Katonda nga ye mubeezi waffe mwaba n'aba abajulizi mwabali eyo ndowooza tugenda suka olunaku olwaleero lukatubasiibule Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155.